Bwe tweyongerayo omusajja eyakola emmotoka asabye gavumenti emukwatizeeko asobole okukola emmotoka endala eziyamba abantu kubanga akizudde nga gye yakola ekola bulungi. Moses Kayiira azze agezesa tekinologiya w'emmotoka eno okutuusa lwafunyeemu ekiramo. Sarah Basirika kakunnyonnyole. Buli lukya bannayuganda bangi beeyongera okuba abayiiya mu bintu bingi eby'enjawulo. Wuuno omuvubuka Kayiira Moses agamba nti yasooka okukola emmotoka mu Uganda era n'agituuma Uganda wano. Emmotoka eno yayagalibwa nnyo bannayuganda, abakungu mu gavumenti, bannaddiini wamu ne gavumenti y'Emmengo era nga yatongozebwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Emmotoka eno gye yakoma okwagalibwa, gye yakoma n'okwatiikirira ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo, wabula nga kati atuusa kugikyusa okugiggya mu kika kyayo agifuule pick-up nga mpawo omukono gavumenti gwe musindiseemu. Mu mwaka oguwedde, Kayiira yafuna ekirowoozo ky'okukyusa emmotoka eno agiggye mu mmotoka y'obuyonjo agifuule emmotoka enkozi y'emirimu. Ono agamba nti ekimuleetedde okukyusa emmotoka eno kwe kubanga ebadde tetikka bintu bingi ate nga yo pick-up esobolera ddala okutikka. Wano Kayiira wasinzidde n'asaba gavumenti okumuyambako emukolera ettendekero asobole okubangula bannayuganda okuyiga okukola emmotoka nga egimu ku mirimu gy'omutwe. Nga gavumenti erina ssente zeyayisiza ez'abavubuka eza tekinologiya zibe nga zisobola okutukwatisaako batuyambeko tulabe nga tukyusa ekintu kino n'okukola emmotoka endala. Kino n'ebintu byabikola by'omugaso ebisinga n'emmotoka eno naye tetunnabakukwatibwako. Kinajjukirwa nti eno si y'emmotoka yokka esoose okukolebwa mu Uganda nga ssettendekero w'e Makerere yavaayo n'ekola emmotoka eya Kira VA wamu ne Kayoola ssaako ne Kalakita. Kingdom TV, Basirika Sarah, amalindirire. This is Kingdom TV.